bw'oyogera ku kasasiro w'omu Kiteezi bangi ekigambo kino kibawunyira ziizi olw'abantu baabwe abaafudde ebintu byabwe wamu n'amayumba ebyatokomose. Nakanjako Aisha ono nga mutuuze wa mu Lusanja Farm kasasiro no we yayiise oluvannyuma lw'emyaka 13 ng'aguze ekifo kye n'azimbamu n'ennyumba atuviiridde ku ntono engeri kasasiro no gye yatandikamu. Naye twagenda okujja kasasiro yali tali awo kati waali baali nga bali wala nno ng'era bw'oba oli eno ffe gye twazimba olengera omuntu nga tosobola kumulaba nti muntu ng'oyinza okulowooza kalooli oba ng'oyinza okulowooza kinyonyi. Naye bajja basembera nga basembera paka okututuukako. Kasasiro oyo bajja bagula era abantu ne bateekawo kasasiro. Nakanja kagamba nti kasasiro ono yali ayaliriddwa bulungi era ng'ateekeddwa bulungi. Kasasiro oyo baamusima okuva wansi fuuti nga 2 ne bamwalirira amayinja wansi gano amayinja amanene agatamementuka oba agatamerenguka ne bamala ne bamwebasaako akatimba ne batandika okumuyiwako nga bwe bassaako ettaka. Naye ng'okusooka nga bayiyeyo akatimba bassaamu emifulejje ne bateekamu n'ebigoma okusobola okutambuza amazzi. Naye akabanga kaatuuka akaseera amazzi ago gaali gakulukuta nga gagenda paka ku laabu, baali bakolayo laabu ng'amazzi we gatuukira ne bagateekamu eddagala ne bagakolamu bye baali bagakolamu. Naye munnanga akaseera kaatuuka ng'ebigoma tebikyasobola kuwanirira kasasiro ono. Kiki ekyaddirira? Amazzi ne gatuuka akaseera nga gatandise okuyingira mu bantu. Era ne mu 2017 kasasiro oyo yakuba era yagwa. Naye teyakuba bantu, yakuba kibira. Naye era engwa y'emu n'ono gye yaguddemu. Lwakuba nti nno ekyabadde ku ono essaawa zino eno engeri amazzi gye gabadde tegakyatambula gaakubye ne geekuma. Obadde okimanyi nti kasasiro ono abadde nga yeekumako omuliro n'abengeya? Naye ng'olwolodde oyo kasasiro alinga asidi ekyokwekuma nze mbadde nkisuubira okwekuma kubeera bulijjo yeekuma era ne bamuzikiza. Kuba kasasiro oyo ne bw'oba omulinnyeemu akwokya, ne bw'oba oli mu butusi n'olinnya ewantu ewali ebyo ebizzi owulira nga biyita mu butusi n'owulira nga amazzi gali gayingira mu kugulu. Naye kati bwe yagwa n'akuba ekibira ne kiggwawo. Kati ate mu kkuba ekibira amazzi geeyongera okuba nga tegakyatambula okumala ebbanga nga tegakyatambula. Kitegeeza emifulejje giri n'emikutu gyali gyakola ki? Gyazibikira. Nze essaawa zino eno ku kiriwo n'ekyabaddewo nina okukkiriza nti amazzi ebbanga lye gatuulidde munda mu kasasiro ng'ate already bongera kuyiwako ne banyiga galeese force eyasobodde okuba kuloledde amazzi nga go gabadde gakola ng'era gabanga asidi. Kitegeeza gabadde gasobola okuforcinga ne gakuba ne gaabika ne geekoleza n'okwekoleza. Kuba emabegako ndowooza emyaka nga 2 era yeekumako omuliro ne bagamba nti waliwo ne ffe twaliwo yatandika yekka ne yeekuma era ne baleeta emmotoka ezimuzikiza ne bamuzikiza. Nakanjako y'omu ku bakaawonawo mu njega y'Ekiteezi naye abaffe ye yawona atya? Enju eyange tekyagibise neekuza ezimu ze bagenda okkoona kuba nze nagula waggulu, sisita wange yagula wansi ye yafiiriddemu. Naye kati olwedde essaawa zino ekiriwo naffe kuba ono gwe bagenda okuyiwa alina okubikka ezaffe. Kasasiro w'omu Kiteezi kikyali kirooto kya ntiisa eri abatuuze era nga bangi kino tekigenda kubava ku myoyo kubanga abamu baafa, abamu baafiirwa abantu baabwe kubanga abamu ku bantu baabwe baafa nga babawulira nga balaajana, abalala ne bakuba ne ku masimu naye nga bali ebweru be bakubira tebasobola kumanya wa we bali wabula nga bawuza kimu nti ndi wano naye nga tebasobola kubalengera paka omukkalo gwaggwangamu ne bazikirira. Kale ng'oyo yenna eyawonawo kati gwe tutwala nga kaawonawo. Kino kye bayita okugamba nti genda weeriira enkokoyo. Kabuye Israel, Kavuma Ibrahim, BTM TV Community Report.